Omwana wa Katonda omulungi ali yampuliriza amannya n'eddoboozi nze mukyala Elina Rwanga omukulembeze w'abawala abato mu Uganda Union. Nsanyuse nnyo ate okuwulizaako n'olunaku luno olwaleero. Tugenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe eby'okusabira abaana baffe okumala ennaku 31. Olwaleero tuli ku lunaku olw'13 day 13. Jjo twayiga okusabira abaana baffe bafune obuvumu. Obuvumu nno obwo bunaabayamba okwaŋŋanga ebizibu bingi n'okubeera nga bayinza okusalawo mu ngeri ennungi eruŋŋamizibbwa Mukama Katonda. Olwaleero tugenda kwogera ku purity oba obutuukirivu. Katusabe. Mukama Katonda Taata omulungi, oli mulungi nnyo gye tuli. Bulijjo oteekawo engeri y'okulaba ng'omwonoonyi awabye adda gy'oli. Mukama tusaba mu ngeri ey'enjawulo olongoose emmeeme z'abaana baffe. Mukama obatukuze, obaluŋŋamye mu makubo gaabwe ne mu ntambula zaabwe. Katonda waffe basobole okutambulira mu kkubo lyo nga baluŋŋamizibwa ekigambo kyo, nga bakola ebyo by'oyagala. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe olwaleero kigenda kuva mu Zabbuli 51 olunyiriri olw'10. Tujja kusomayo musobole okugoberera mu bikyusa byammwe eby'enjawulo. Zabbuli 51, Psalms 51 verse 10. Mu Luzungu agambye bw'ati: Create in me a new clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mu Luganda agambye atya: Ontondemu omutima omulongoofu, Ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Ebigambo bino nno olaba nti Dawudi ayogera nga ssaala eri pasono, okusaba okw'omuntu nga kusinziira mu mmeeme ye. Essaala eyo gye tulina okusaba nti abaana baffe ye beebatambulira mu mmeeme zaabwe, ng'abaana baffe basaba nti Mukama ontondemu omutima omulongoofu. Create in me a clean heart. So the prayer for our children will be that our children pray, Lord, I pray that you create in me a pure heart. Let that purity of heart be shown, Lord, in my actions. Dawudi bw'ayogera ku kubeera nti Katonda atonda omutima omuggya mu birowoozo bye ategeeza ki? When Jesus speaks of a new heart, he means the mind, the life, the whole being. Quotation eyo tugijja mu kitabo Our High Calling nga kyatuwandiikira mama waffe Ellen White, page 159. Nti Yesu bw'ayogera ku mutima omuggya ategeeza ebirowoozo ebiggya, ebirowoozo ebirungi, ebirowoozo eby'okwefumiitiriza ku Mukama Katonda, ebirowoozo ebinakuwalira ekibi, the life, obulamu, and the whole being, nti n'omuntu yenna. Mukama Katonda ayambe abaana baffe okubeera ng'abakyusa, akyusa emitima gyabwe ng'asinziira mu kukyusa ebirowoozo byabwe n'obulamu bwabwe bwonna. Naye ng'abukyusa okuva ku ki? Ng'abukyusa okuva ku ebyo ensi by'essaako essira, ng'abukyusa okuva mu mpisa ezo ez'ensi. To have a new mind is to have a new purpose. Ti okubeera n'ebirowoozo ebipya kwe kubeera n'ebigendererwa ebiggya. New motives, endowooza endowooza empya. So okusaba kuno eno kuyita Omwoyo Omutukuvu okubeera ng'akola mu bulamu bw'abaana baffe, mu birowoozo by'abaana baffe,
basobole okukyusibwa. The Spirit of God is manifested in different ways upon different individuals. Some, under the movings of this power, will tremble before the word of God. So essaala eno esaba Mukama Katonda okutonda emitima emiggya mu baana baffe, nti esobola okuleetera Omwoyo Omutukuvu okubeera nga yeeyoleka ng'akola mu ngeri ez'enjawulo mu baana baffe, era nti Omwoyo oyo Omutukuvu asobola okuleetera amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu oyo okubeera nga abaana baffe bawulira ekigambo kya Katonda era nga basalawo okukola ekigambo kya Katonda nga bwe kigamba. So essaala yaffe eri nti ndi Mukama Katonda kyusa emmeeme z'abaana baffe zibeere nga zifaayo. One, on proper dress. Abaana baffe bambale obulungi, abaana baffe batambulire mu bulamu obulungi, health lifestyles, nga balya bulungi, balya ebintu ebinaabagasa mu bulamu bwabwe. Abaana abafunye amaka babeere nga basobola okussa ekitiibwa mu birayiro oba mu ndagaano ze baalagaana ne bakazi baabwe oba abakyala endagaano ze baalagaana n'abaami baabwe. Essaala zaffe zibeere nti Mukama Katonda ayamba abaana baffe okubeera nga bassaamu ekitiibwa bakadde baabwe, nga bassaamu ekitiibwa abakulembeze, naye n'okusinga byonna ng'Omwoyo abalumiriza okubeera nga bawa Mukama Katonda ekitiibwa. Abaana baffe babeere ekitundu ku kubuulira enjiri. Abaana baffe basinze Mukama Katonda nga bayita mu nnyimba ennungi. Yokaana essuula 1:47 waliwo ebigambo ebikulu awo. John chapter 1:47. Yesu n'alaba Nasanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti, "Laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa." Ebigambo ebyo tulaba nti Yesu bwe yali ayita abayigirizwa be, yasooka n'ayita Firipo. Kaakati bw'ayita Firipo, ne Firipo naye n'ayita mukwano gwe Nasanayiri bwe baali banoonya Mukama Katonda. Naye Yesu bwe yalaba Nasanayiri ono ng'ajja gy'ali, n'amwogerako ebigambo ebyo nti, "Laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa." Naffe essaala yaffe eri nti Mukama Katonda atonde emmeeme ennongoofu, omutima omuggya mu baana baffe, nti Mukama asobole okuboogerako nti bano Bayisirayiri wawu. Mu versions ez'enjawulo mu Luzungu, mu New Living Translation yagambye genuine son of Israel, a man of integrity. Abaana baffe babeere ab'amazima abeesimbu. New International Version yagambye ati, and here is an Israelite in whom there is no deceit. Mukama Katonda okuyita Mwoyo Omutukuvu bw'anakka ku baana baffe ajja kubatondamu emmeeme nga n'ensi esobola okwogera nti omwana ono, omusajja ono, omukyala ono taliimu bukuusa. Olwaleero obukuusa bungi, obulimba bungi, naye Mukama ayambe atonde emmeeme empya, akyuse abaana baffe okubeera nga nabo boogerwako nga abo ab'amazima abeesimbu, nga Nasanayiri, nga ne Yesu asobola okubaweerako obujulirwa nti tebaliimu bulimba, nga n'ensi yennyini esobola okubaweerako obujulirwa nti tebaliimu bukuusa. Mukama atuyambe. Mukama oyo nga bw'ali omulamu ate omwesigwa, essaala yaffe eno gye tusabidde abaana baffe, Mukama Katonda agenda kukiddamu. Mukama atuwe omukisa. Taata omulungi, tukwebaza kubanga ddala oli mwesigwa. Mukama tolina mmeeme yonna gy'oyagala ezikirire. Tusaba olongoose abaana baffe, emmeeme zaabwe ozizze obuggya, ebirowoozo byabwe obikyuse, bawulire eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera gye bali, basobole okusalawo okutambula nga bw'oyagala. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.